Olunaku lw'eggulo Kizza Besigye bwe yabadde ayolekera amaka ge Kasangati ng'ava ku kkooti enkulu ab'amagye ne poliisi ssaako abasajja abambadde engoye eza leeya balabiddwako nga bakuba abantu emiggo ababadde bayimiridde ku nguudo okumwaniriza. N'olwaleero abawagizi ba Besigye bakubiddwa ku luguudo lw'Entebbe, Besigye ng'ayolekera ekitebe kya FDC e Najjanankumbi. Embeera eno ewaliriza omubaka w'ekitundu eky'ebuhwejo mu Parliament Francis Mwijukye okuteeka Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ku nninga annyonnyole oba ebikolwa bino biri mu mateeka. We want to know who are these people and what should Ugandans do when they are beaten by people with sticks in police uniform. Mu kwanukula Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda ategeezza ng'okunoonyereza bwe kugenda okukolebwa ku nsonga eno amangu ddala. Omulimu guno agambye nti gugenda kukolebwa minisitule ekola ku nsonga ez'omunda mu ggwanga. So this is a matter to be investigated by the Honourable Minister responsible for internal affairs. Olwaliro abakaboneka oluvuganya gavumenti banaabidde bannaabwe abali ku ludda olwa gavumenti mu maaso ne babagaana okutula mu bifo byabwe era ne basaba sipiika okulagira aba NRM badde ku ludda lwabwe. I think some colleagues who are eager to join our side may be permanently took it for granted that every day of the plenary they can simply casually walk over our side. Kino kivudde ku muwendo gw'ababaka okubeera omungi ate nga bwe batuula tewamala. What would be asking now, how far has this process gone? Mr. Speaker, we are creating new districts day after day and constituencies. We know very well, Mr. Speaker, putting up the new chambers will not take less than 5 years. Wabula kino kisoose kuwakanyizibwa amyuka ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana. I would implore the Speaker, as a matter of practice, to give a general reservation that members may sit where they deem is comfortable for them. Kyokka sipiika oluvannyuma alagidde aba NRM okudda mu bifo byabwe kubanga kiyamba sipiika okuwa buli ludda omukisa okubaganya ebirowoozo. So if there is a member from the government side who is sitting on my left, before you are construed otherwise, please relocate to my right. Ababaka era kino bakisabye Ssaabaminisita Rugunda abeeko kyakyogerako. The Parliamentary Commission has already plans in place to ensure that adequate spaces created for members of Parliament to sit comfortably. Mu mwaka gw'ebyensimbi ogwayita ne guno Palamenti yeesizza ensimbi ez'okugaziya ekifo abaka we bateeseza wano mu Palamenti era nga baagala ekifo kino kibeere nga kituuza abantu 500. Naye wazzeewo okutya nti olw'omuwendo gw'ababaka ba Palamenti abeeyongera buli lukya olw'ebifo ebitondebwawo ekifo kino ate oba oliawo kiyinza obutabamala. Habad Ziwa, NTV Akawungezi.